Omulembe guno sitani akimanyi Yesu anateera okuuda buli kantu akakolebwa kabaako be kasuula. Nalaba ke baakola emabegako awo nga balaga obwana bwa China, obwana obuto n'ab'emyaka egisuumuseemu awo nga baweesa bino, basiba waya zino, batunga ngoye zino, bakola bino, bakola biri, nga bali mu kuweesa. Kati ne balaga naffe ababeera mu kusaba nga balinganga abagamba be batuliisa oba be batwambaza, be batusuza oba be batutambuza. Nga balaga nti China egenze waggulu nnyo, Afrika teyina gyeraze, bali mu action, bali mu kukola. Iffe tuli mu kusaba, tuyimusiza emikono, tusitudde Bayibuli and so forth and so on. Naye ndaba bye bakola, amataba gamanyi okujja ne gabyerawo. Kati bw'obanga Katonda takusaasidde, tewandibadde ng'okyalokoka, kubanga bwe bataleeta comparison bwe zityo boogera kubaweereza. Buli lunaku wabayo sitani kyafumba okusikula ngero omusege bwe gusikula endiga mu kizibo. Abatali banywevu sitani buli lunaku abasuula. Ogenda okuzuukuka ku makyangu oyambadde ogenda kusaba. WhatsApp yo neekwaniriza neggulira ebbi ku church. WhatsApp yo neekwaniriza neggulira ebbi ku pastor, oba ali Nigeria, oba ali West Africa, oba ali ludda wa. Ne bakulaga nga byakola si bya kisiru, bulwadde bwennyini. N'owulira ng'oswala okugamba abantu nti oli mulokole, naye ng'ate ekyaleeta Yesu kulokola.